okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mbalamusizzaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama tumwebaza n'enkyene y'olwaleero atuwadde omukisa okubeera nga kyasomoka ogw'obulamu. Mukama tumwebaza olw'omukutu ogwa 3ABN TV kubanga kutu ogwasalawo okukkiriza Katonda era kubeerako ebyokuyiga ebirungi eby'enjiri okuviira ddala ku makya ssaawa z'ozuukukiddeko okutuukira ddala ku ssaawa ze weebakirako. Obubaka bubeerawo bulungi nnyo. Basebo ne bannyabo, olunaku olw'eggulo twayize ku mutwe ogwabadde gugamba nti gulumiza Mukama. Ne tulaba akatundu akagambye nti tusaanye okugulumiza erinnya lya Mukama olw'emikisa gyonna gye tulina. Sijja kuddamu kumenya oba nja kumenya emikisa Mukama gy'atuwangira egimu ku gyo. Twagamba nti Mukama gwe oba okeesa obudde nga tolina wakuluma ogwo mukisa. Kankubulire oba oli emmere n'ekutuuka bulungi mu lubuto ogwo mukisa. Bw'oba osobola n'okukozesa ofiisi ziri ze mutegedde obulungi entonotono ezo ogwo nagwo mukisa. Njagala nkubuulire n'okubeerawo ng'oyogera ogwo nagwo mukisa. N'okubeera kyonna ky'okola mukisa. Nga n'omukisa omunene gwakyatuwadde kwe kubeera ng'okyasomoka ogw'obulamu omukka gwe omwoyo gwe okyassa. Yatuwa obulokozi obutatusaanira. Waliwo oluusi naawe lw'okola ekibi nga tosaanidde na kuyimirira mu maaso ga mulamuzi akusalira omusango nga gwe kennyini ogwesalira nti kituufu. Bwekuba kufa kanfe lumu. Naye Mukama yatuwa obulokozi yadde nga twali toddugaza yayoza ebyambalo byaffe. Agambye nti yeetikka ekibonerezo kyaffe ekitusaanira. Twali tusaana kufa kuba twali twonoonye okutuuka nga n'obwononefu waffe bututuse mu maaso ga Katonda. Okusaasira kwe nga kunene. Okuyaayana kwa buli muyigirizwa wa Kristo kusanya okubeera kukwongera okumumanya buli lunaku. Kwongera okumanya Katonda buli lunaku. Basebo ne bannyabo, Mukama tumwebaza kubanga atuyigiriza. Ejjeyo twasomye olunyiriri ennyiriri ezabadde mu Zabbuli ey'E86 okuviira ddala ku 11 okutuukira ddala ku 13. Enkyene ey'olwaleero Maachi nga 11 tugenda kuyiga ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti ekitundu ku baana ba Katonda. Ekitundu ku baana ba Katonda. Ekitundu ku baana ba Katonda. Katwebaze. Ekisa kino okwagala ku birungi nnyo Mukama gye tuli. Ogulumizibwe otenderezebwe kubanga osaanidde. Ne kaakano nga tugenda okuyiga ebigambo ebirungi. Mukama Taata tuyigirize mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Zabbuli ey'E89 olunyiriri olw'15 okutuukira ddala ku nnyiriri olw'16 lugamba bwe luti. Balina omukisa abantu abamanyi eddoboozi ery'essanyu. Ayi Mukama batambulire. Ayi Mukama batambulira mu musana gw'amaaso go. Basanyukira erinnya lyo okuzibya obudde. Era bagulumizibwa mu butuukirivu bwo kanduddemu. Balina omukisa abantu abamanyi eddoboozi ery'essanyu. Ayi Mukama batambulira mu musana ogw'amaaso go. Basanyukira erinnya lyo okuzibya obudde era bagulumiza mu butuukirivu bwo. Zabbuli bwetyo bwegamba. Omutwe gugamba nti ekitundu ku baana ba Katonda. Annyonnyola bw'ati. Ng'omwana omuto akula wakati mu bantu ab'ekibuga ekinene. N'ayanguyirwa okuzuula ekika ky'abantu ab'enjawulo okubeera ekitundu ku bo. Agambye bw'ati kanduddemu nti ng'omwana omuto akula wakati mu bantu ab'ekibuga ekinene n'ayanguyirwa
okuzuula ekika ky'abantu ab'enjawulo ababeera mu kitundu agambe nti ababeera n'ayanguirwa okuzuula ekika ky'abantu ab'enjawulo okubeera ekitundu ku bo. Okitegedde nti ng'omwana omuto bw'akulira mu kitundu ayanguirwa mangu okutegeera nti wano kati balya nva bwe ziti, n'atandika okulya ezo. Oluusi bw'aba tayigiriziddwa nti teziriibwa oba ziriibwa, n'akizuula nti bano abantu ba wano bazannya mizannyo bwe giti, n'abeera kitundu ku bantu abo mu kitundu ekyo. Wano Munyenyezi kyagambye nti ekitundu ku baana ba Katonda. Abaana ba Katonda balina kulabikira mu kitundu kye. Wano Munyenyezi kyabagambye nti omwana omuto bw'aba akula, bw'aba akulidde mu maka ng'amaka gamanyira okusaba buli ku makya, omwana oyo empisa eyo bw'agitambuliramu tasobola kugivaako, aba agikoppa n'afuuka kitundu ku famire eyo mu mbeera, mu nneeyisa, mu nkwata y'ebintu ne mu nkola y'ebintu. Oba weesanga oli mu maka agamu oba ekitundu ku bubondo obw'enjawulo ku ssomero. Bwe tubeera ku ssomero wabaako obubondobondo bwe mukolaakola noga kati abo balabaawo baba balina ke baagala osuuza. Kati abo balabaawo abo baba mu Bayibuli, abo baana ba ssomero, naye bw'obalaba batudde awo 4, 3, 5 baba mu Bayibuli. Boga kati olaba abo bo baba bapulaninga kirala nti obubondo bwo okubeera ekitundu ku bo oyina kukola nga bo bwe bakola, oba okuba n'emikwano mu mulimu okuba n'emikwano mu mirimu bwe mukyakala. Si kizibu kufuna by'oyinza si kizibu kufuna b'oyinza okwetaba nabo, kubanga oluusi nsobola okuba nga nze nyumirwa nnyo eby'obwakatonda nembeera mu kitundu nga mu butuufu waliwo ababyagala ennyo ate n'okunsinga. Kiba kitegeeza tekimbeerera kizibu kubeera bo, tekimbeerera kizibu kutambula nabo, tekimbeerera kizibu kukola bye bakola, kubanga tuba tukwatagana. Kyava agamba nti ne Katonda yateekawo abantu ng'abo eri abo abamukkiriza. Bw'osoma mu Zabbuli ey'Ekinana 15 mpaka 16 bw'agambidde nti balina omukisa abantu abamanyi eddoboozi ery'essanyu ery'obwakatonda, ayi Mukama, batambulira mu musana ogw'amaaso go, basanyukira erinnya ery'okuzibya obudde, era bagulumiza mu butuukirivu bwo. Kitegeeza omuntu okubeera ekitundu kya Katonda ekisooka kya byonna, number 1 alina okusanyukira eddoboozi ery'essanyu era ng'alimanyi. Number 2 atambulira mu musana ogw'amaaso ga Katonda. Ensonga ey'okusatu asanyukira erinnya lya Katonda okutuusa okuzibya obudde. Ensonga ey'okuna agulumiza obutuukirivu bwa Katonda. Ako ke kamu ku kabonero akalaga nti oli kitundu ku baana ba Katonda. Oli kitundu ku baana ba Katonda. Ayogera ku kibiina ekyabakkiriza abasanyuka. Obadde okimanyi nti okusanyuka ddagala, okusanyuka kibala kya mwoyo. Omwoyo gwe gulina kubeera nga musanyufu ddala. Abantu ba Katonda babe. Abantu ba Katonda babe. Era ekyo kifuula Abakristaayo okubeera ekitundu ku baana be. Kankiddemu. Abantu ba Katonda babe. Era ekyo kifuula Abakristaayo okubeera ekitundu. Kifuula Abakristaayo okubeera ekitundu ku baana be. Tetukoma kubeera maka gamu, naye Katonda yatutonda okubeera ng'awamu emirembe gyonna ng'abaana be
mu maaso ge. Kambabulire bassebo ne bannyabo, Katonda yatutonda okubeera abantu abalungi, yatutonda okubeera abantu ab'amaanyi, yatutonda okubeera abantu be. Era oba oliwa obeera makaga, bw'obeera mu kkanisa ya Seventh Day Adventist Church obeera mwana wa Katonda. Bw'obeera mu kkanisa eya Seventh Day Adventist Church tuba baaluganda, tuba tulina kutambulanga Kristo bwe yatambulanga, kubanga eno ekkanisa si yaffe, ekkanisa ya Kristo. Kyava nnyonnyola n'agamba nti tetukoma mu kubeera maka gamu, naye Katonda yatutonda okubeeranga awamu emirembe gyonna ng'abaana be mu maaso ge. Gano ge maka ag'ebyomwoyo mwe tusaana okuzaalibwa. Tusaana okuzaalibwa mu maka ag'ebyomwoyo. Amaka ag'ebyomwoyo mwe tusaana okuzaalibwa. Yesu yagamba Nikodemo nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Bw'osoma Yokaana essula 3:3 nga tumanyi nti Nikodemo yali muntu w'amaanyi nnyo, yali mugagga, naye ate bwe yalabanga eby'emisana ayinza obutabisobola, yatambula kiro n'alumba Kristo we yali. Era bwe yalumba Kristo yamubuuza omuntu akoze atya okuyingira obwakabaka bw'omu ggulu. Yesu Kristo kyava mugamba nti bw'otazaalibwa mulundi gwakubiri toyinza n'akatono okulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemo kyava mubuuza, kiki ky'otegeeza? Kudda mu lubuto lwa mmange, omuntu omukulu ng'aze omukadde, ninza ntya? Yesu Kristo kyava munnyonnyola nti okubatizibwa kiba kitegeeza okubeera ekitundu ku baana ba Katonda. Number 1, olina okuba ng'oli fully baptized. Embatiza nnyingi nnyo eziriwo ennaku zino nga zigunjibbwawo abantu, nga mwe muli okumansira amazzi, nga mwe muli okuyita wansi wa bendera, nga mwe muli okuyita mu muliro, nga mwe muli okutuula ku ŋŋoma, nga mwe muli okukufujjirira amazzi nti oweereddwa omukisa era obatiziddwa, nga mwe muli okubatiza abaana abato abatannategeera, nga mwe muli okukubwa enjeyo. Nina akavidiyo ke nalaba akabamonko nga olweyo aluteeka mu mazzi n'alukuba mu mutwe ng'olwo obatizibbwa. Naye nga bwe twabasomye nti okubatiza kumu, okukkiriza kumu, okubatiza kwa kunnyikibwa mu mazzi, akabonero akalaga nti oziise ebibi byo, ofuuse mwana wa Katonda era ogattibwa ku famire oba ku maka ga Katonda, era oli kitundu ku baana ba Katonda. Nikodemo kye yali ayaayaanira agambye nti okubeera ekitundu ku baana ba Katonda kirimu emiganyulo egiwera. Omuganyulo omukulu kwe kuba nti tetulina kusasula muwendo gwa kibi kyaffe, kubanga Yesu yagusasula gonna ku lwaffe. Tugamba nti amiina. Omuwendo Katonda yagusasula gwonna ku lwani? Yagusasula ku lwaffe. Yesu Kristo yagusasula, era gwe muganyulo ogusooka omukulu. Buli lwabeera ekitundu ku baana ba Katonda, kabonero akalaga nti oganyulwamu otya, nti emikisa agambe nti kwe kuba nti tetulina kusasula muwendo gwa kibi kyaffe, kubanga Yesu Kristo yagusasula dda. Kitegeeza gwe togenda sasula. Tomanyi kye kitegeeza kubanga olina ebbanja ery'amaanyi n'ofuna mukwano gwali kusasulira, oba ne bakusonyiwa lisonyiwe, essanyu ly'obeerako lisinga n'eryakusasulidde. Ng'olina ebbanja oba mu bbanka bakubanjayo kaŋŋambe nga miliyoni 2 zokka, njogedde ezo zokka miliyoni 2, naye nga tomanyi wakuzijja, tomanyi ntandikwa gy'ogenda kutandikamu kuzifuna, Mukama n'akusaasirira awo, n'ofuna muzira kisa n'akusasulira ebbanja eryo. Kankubulire mu emirembe mwewulira ng'otowolokose. Kati Yesu Kristo naye yatusasulira omutango gwe twali tulina okusasula, yagusasula.
nga mukimanyi nti ensi yaggwako lwa muntu atya ate era n'ezuukuzibwa oba n'eddizibwa obujja lwa muntu atya lwa muntu omu ye Yesu Kristo. Kyava ayongera okunyonyola wano n'agamba nti ogwo muganyulo gumu ogusookera ddala. Agambye nti kubanga Yesu yagusasula gwonna ku lwaffe, emikisa emirala mulimu obulamu obutaggwaawo nga tuli mu ggulu gye tutalimanyira kibi nate oba kibi oba obulamu obukaddiwa. Basebo ne bannyabo, ffenna tubeere n'essuubi okusuubira okutuuka awawakanirwa. Nga ne tusuubira okutuuka awawakanirwa si walala wabula gwe mukisa ogw'omu ggulu ogw'okufuna obulamu obutaggwaawo. Ogwo mukisa ate kyakuganyulwa kiramba mu bulamu bwaffe. Kyava agamba nti nga tuli mu ggulu gye tutalimanyira kibi. Bayibuli kyevugamba nti tuliduula nga tugamba kale gwe okufa kale amaanyi go galiwa, kubanga abantu ku nsi kye tusinga okutya kwe kufa. Naye nako tuli kuduulira nga tekukyalina maanyi na buyinza ku mwana wa muntu. Ekitundu ku ssanyu ery'okubeera omwana wa Katonda mwegattamu okumanya nga bwe tulina enkolagana eteriggwaawo ne Kitaffe, awamu n'ekyo mulimu emikisa nkuyanja nga tutuuse emitala eri mu bulamu obutaggwaawo. Tugamba tutya bannaayi? Tugamba nti amiina Mukama waffe. Nti ekitundu ku ssanyu ery'okubeera omwana wa Katonda mwegattamu okumanya nga bwe tulina enkolagana etaliggwaawo ne Kitaffe. Basebo ne bannyabo, tuyaayaane ennyo okubeera ekitundu ku baana ba Katonda. Nga bwe twayize okwosa ejjo nti tulina okuyaayaana, okubeera n'okuyaayaana mu mitima gyaffe, okubeera n'okuyaayaana mu Mukama waffe, kubanga tufunamu emikisa mingi n'okuganyulwa kungi ddala. Ng'era n'okumu ku kuganyulwa ekitundu ku ssanyu ery'okubeera omwana wa Katonda mwegattamu okumanya nga bwe tulina enkolagana etaliggwaawo ne Kitaffe. Essaala ey'olwaleero egamba nti Mukama, nsanyukira mu kumanya nti wankolera ekkubo ery'okubeera ekitundu ku baana bo emirembe gyonna. Weebale olw'okumpa ekirabo ekitansaanira. Amiina. Basebo ne bannyabo, ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kikomyawo. Kitulaze nti ekitundu ku baana ba Katonda, nti Mukama yatufuula ekitundu ku baana be mu nsonga esooka nti yafa ku musaalaba Gologoosa. Mu nsonga ey'okubiri nti atutegekedde ekirabo eky'obulamu obutaggwaawo. Kyava ayogera mu kitabo kya Yokaana nti emitima gyammwe tegiraliikiranga, mukkirize Katonda era nange mukole mutya, munzikirize. Ti mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubateekerateekera. Omuntu nga takwagala tayinza kubaako kyakutegekera. Ne Yesu Kristo akabonero yakalaga nti atwagala yatuteekerateekera. Nti ebanga ng'enza okubateekerateekera ebifo, ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi. Nze gye ndi nammwe mukole mutya, nammwe mubeereyo. Kitegeeza nti bwe tukkiriza okubeera ekitundu ku baana ba Katonda, tutegekeddwa ekirabo eky'obwengula, eky'obulamu butaggwaawo, obulamu butamanyi kibi, obutamanyi kukaddiwa, obutamanyi kubonaabona, obutamanyi ndwadde, nga n'okufa teri. Kyekyo ekimu ku kirabo n'omukisa ogw'okubeera ekitundu ku baana ba Katonda. Ne bannyabo, nja kutegeeza nti okubeera ekitundu ku baana ba Katonda si kyangu. Kirimu okwewonga mu maaso ga Katonda buli kadde, kirimu okusaba, kirimu okuteeka obulamu bwaffe mu maaso ga Katonda, kirimu okumutegeeza ebitunyigiriza, kirimu obugumiikiriza, kirimu okusaba ennyo, kirimu okukola ekituufu, kirimu okwewaayo mu ngeri ez'enjawulo, kirimu okuyaayaanira
okubeera ne Katonda, kirimu okugulumiza, kirimu okusalawo mu mutima gwo okuleka ekibi okole ekituufu mu Mukama waffe. Mbaagaliza emikisa gya Katonda, mbaagaliza okubeerawo kwa Katonda, mbaagaliza okuyaayaanira okubeera ebitundu ku baana ba Katonda mu Mukama waffe. Katwebaze. Ogulumizibwe otenderezebwe, oweebwe ekitiibwa kubanga osaanidde. N'enkya ey'olwaleero otuyigiriza ku ky'okuyiga ekibaddeko omutwe gugamba nti ekitundu ku baana ba Katonda. Tulabe nga tuli kitundu ku baana b'Omukama. Tukusaba nga tukwegayirira tusaasire bwe tubeera abaana ba tetuleme kufuuka miyaayu, kubanga Mukama pusi bweboggolamu bweboggolamu bweti emiyaayu gigenda. Naffe oluusi tufuna ebitunyigiriza mu bulamu Mukama ne tudduka ne tuva mu maaso go, ne tugenda ne twesalira amagezi ne tunoonyeza ebyaffe. Naye tukusaba nga tukwegayirira otwongere amaanyi bwe tufunanga ebitubonyaabonya n'ebituyuuya n'ebitumalamu amaanyi. Mukama tusembererenga ggwe, tubeererenga ddala naawe Mukama. Ayi Mukama nkusaba nga nkwegayirira, nteeka buli alaba 3ABN mu maaso go Mukama muwe omukisa, n'abakola ku 3ABN Mukama bawe omukisa. Nkusaba nga nkwegayirira Mukama, ffenna tuwe ekirabo eky'okuyingira obwakabaka obw'omugulu. Kuba bino byonna bye tukola Mukama tetubikola lwakuba nti tweyagaliza ffekka na ffekka. Tubikola ne bannaffe Mukama batannakutegeera bakutegeere. Tubikola Mukama bannaffe baganda baffe bannyinaffe Mukama ffenna otusoonyeze okusikira ekirabo Mukama ky'otutegekedde nga ky'ekyobwakabaka obw'omu ggulu. Tuyambe tubeere mu byonna Mukama. Bizinesi zaffe ziwe omukisa, amaka gaffe gawe omukisa Mukama, abaana Mukama n'abazadde okawe omukisa Mukama. Kusaba nga nkwegayirira Mukama otubeere mu byonna bye tukola. Kwe kusaba kwange n'okwegayirira okutya mu eddungi ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mbaagaliza olunaku olulungi n'emikisa gya Katonda okuyita mu lunaku. Musibe bulungi, mweraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.